video kenguddeko akasaturating actually olwo yakansindikidde mu inbox sitera oluusi kubikola videos ng'omuntu azinsindikidde unless nga it's a trusted source cause I know nfuna weird videos ne bwe mbagamba ati bannaagenze sagala mutu kunsindika kinakuka someone randomly send you something so it's not something I run to nage clicking but nkala olwo yakansindikidde ne sikabikola but while I was scrolling in my gallery nenkalaba nengamba okay so I watched it there kati then nengenda nenkabikola nemuddamu then nendaba mbadde ngenze ku TikTok. I usually still don't go on TikTok content scrolling but nenda kupostinga it's the video gye basose okundeeteranga ya muwala ng'ayogera ku bbaawe like batadde obutambi bwe bw'obuseegu nga bali kwogera ku nsonga za omukira gw'embu simanye mutini simanyi ki so omukazi n'avaayo n'abagamba ng'ali ku defendinga nti ebyo twabikola in private noba lwe yabitadde yagudde ku simu n'abita whatever but ekyokudda ku mwami wange ne mudda ku busajja bo ne mutandika okubeera nga mubwogerera nga we buli obutini nga we buli ki kingasa ky'okubeera n'omuntu ng'alina akasolo akanene naye nga tasobola kunnyamba oba ng'alina samudondolo omunene naye nga tanze kusa ne mbagamba oba nekinjujukiza nti waliwo ekintu wano bulijjo kye mbasomesa kye mbagamba mmwe abasajja abadduka nti mwagala okwongera ku saizi zammwe all you think about is akasolo akanene akasolo akawanvu sometimes it's not all about akasolo akanene oba akasolo akawanvu it's about engeri gy'okakozesa nabagamba abamu mwetunuulira ne mwenyooma n'otulina saizi n'otandika okuwulira ng'oli useless n'otandika okuwulira nga akasolo ko tekamala n'otandika okulaba kubanga waliwo yabadde ku media ng'agamba omusajja atalina kasolo kanene ze tombuulira simanyi omusajja oyo yabadde ku media si ye mukyala wo si ye girlfriend wo wali otuteko obuvunaanyizibwa oba wali otuteko obudde n'obuuza girlfriend oba n'obuuza mukyala wo saizi y'akasolo gy'ayagala oba gw'ogendera ku byoyo anekirala sometimes omukazi olinza omubuuza ekintu n'akuddamu nga bw'akuzzeemu naye nga atategeeza kyakuzzeemu for example olinza omugamba nti baby eno video n'omulaga video muga what do you think about omukazi ayogedde bw'ati nagamba maybe okusanyusa to make you feel nti toli mutini oba to make you feel simanyi naye n'abako statement gy'akola nagamba kaŋŋambe nti mutuufu banayinza nange omusajja w'akasolo akatini tombuulira naye akatini kayogeddeko kekenkana katya nti nsobola okuba ngamba nze omusajja alina akasolo akatini nange nsobola okyogera naye akatini kenjogerako kekenkana katya Ninza okuba njogera si ku kako ng'akako kammala ng'akako ye size gye njagala naye kubanga gwe ngambye nti akatini tandika noonya ddagala bannange njala ssemudondolo omunene bannange njala kwongerako nze nabagamba nfuna abaana mu inbox oba abavubuka naddala abavubuka nagamba senga nze era omuntu yena ambuuza eddagala nsooka mubuuza wali weepimyeko oli ku size ki olina inchi mmeka ogenda okwira mbu nina inchi 6 Mubuza inchi 6 you are even you like wayita ne ku size ye tuita average lwaki obeera oyagala okubeera ng'oyongera ku size eyo simanyi okole inchi 8 9 tekyetaagisa kubanga obunene busibwe buzina omukazi n'anyumirwa basibwe bubupimpi n'omukazi n'anyumirwa nedda simanyi obuwanvu bwosibwe butuusa omukyala ku ntikko obukodyo engeri gye connectingamu n'omukyala kubanga n'obukodyo osobola okubeera nabo naye nga like toteekamu mwoyo ng'ekintu okikola omanyi kankugereze ndi muntu anyway kanjogere nga bano ndi muntu agala ennyo emmere ennungi but I love eating food that is cooked with passion ti omuntu agifumbye ajagala nonti agifumbye kubanga ayina ogifumba eyo emmere eba yanjawulo gwolinza obutategeera kyenkugamba but it tastes different emmere yeemu ebirungo byebimu but the taste is different why waliwo gye bafumbye with love with passion gy'olyako n'ogamba wow omuntu yafumbye emmere eno yagifumbye nga simanyi wamwali mukigenderedde n'olyako ku mmere endala ng'eri awo yonna eringa gye bafumbye n'obusungu nga tategeerekeka batuusizza mukolo kufumba naye nga tebigatta tebikuwoomera something is lacking so osobola okuba ng'olina obukodyo osobola okuba ng'omanyi obukodyo naye ng'olaakinga okubeera ng'oteekamu okwagala mu kikola ky'oba okola buli bw'obeera nga wegatta n'omukyala ng'okikola n'obwagazi muna ekikuyamba nnyo okubeera ng'osobola okumutuusa ku ntikko mu bwangu ddala so mulagirawo ko stressing ne size mwetekako pressure unnecessary bane abasajja mwabonyabonya abasajja bayina pressure gye mutamanyi mu abakyala omusajja alinza okwetunira mudaba n'agamba laba akantu kange n'awulira ng'ali unworthy n'awulira nga si musajja kyokka nga nino akantu ka stressingirako oba akantu kalaba nti kalina makulu kalaba nti katini munaye nga yeeyo size eyalagirwa
nga yeyo size. But I think it's lack of knowledge nti temumanyi. If you're not educated, this is why I always tell you, educate yourself. Bw'oba oyagala okwongeza ku size sooka ogende onoonyereze size entuufu erina kubeera ki nga tonaba njagala kwongeza size. Ye omukyala gwe ngenda okupimpina neno size abeera ku size mmeka? Ekyo kikulu. I've always been saying this but I will still say it kubanga nkimanyi nze channel yange efuna abantu abapya buli lunaku. I know oyinza okuba gwe omulundi gwe ogusoose okumpwirako nga nsomesa, so allow me nti omukyala nga tannayima abeera ku inchi 3 inchi 2. That is it, inchi 2.7. Then bw'ayima emmana yeewanvu oba nabunya yeewanvuwa ate neegaziwa okubeera nga preparingira omukira ogugenda okujja, which means nti ewanvuwa abasinga tukoma ku inchi 5 to 6, like 5 to 6. That is why omukira oguli average baguratingira kubeera ku inchi 5.5 kubanga naffe baturatingira awo inchi 5 abasinga 0.6, I mean inchi 5 point oba ne tukola inchi 6. Kati inchi 7 bali batini abalina inchi 7 inchi 8, maybe oli nabalina inchi 9 ezo mana empanvu naye nga ziri rare, like togenda gisanga buli wamu oba togenda gisanga mu buli mukyala. Kati gwakola inchi z'empanvu simanya ayagala omukira omuwanvu nga tonama nategeera nti ogenda kuyingiza guli gutya, sikitegeera. Because twala example yono omukyala ye bagamba I don't care what you talk about oba biki byomwogera ku mwami wange kubanga nsanze kusa kingasa ky'okubeera n'omusajja nga alina omukira nga munene nga tegulina makulu ate nga kituufu ogulina muwanvu teguliimu maanyi tegulina makulu gumuluma tebimuwoomera namuwoomera naye omuntu alina akantu ke kalinga mu inchi nyazo nabagana mu abalina inchi nyamuli below average but tekikuwera liigiriza. Inchi nya is not something small. Something small is inchi 3 okudda wansi kubanga kukaba katini na inchi nya osobola okubeera ng'otuusa omukyala ku ntikko kubanga osobola n'omuziga inchi 2 n'abeera ng'asammula oba n'abeera ng'atuuka ng'omuzinyisaako kitu kyokka. Kakati zisimanyi lwaki mwe stressinga mulobooza and then people are laughing about these circulating videos kantu what is kantu otuswaziza nnyo muleetera basajja bannamu and I even find men nga bakomentinga ebintu ng'ebyo. Oleetera omusajja munno okuwulira nti nno tajjudde, omuleetera okuwulira nti nno nti like oba ngambe nti alinga mwana muto nagamba ola kati bonna boogera ndi banenze kambabwire temubeeraawo ne mwestressinga na bintu bya social media. Osanga omuntu ng'abitayipinga alina inchi 3 akantu kalina kalinga ka mwana wa myaka 10 kubanga inchi 3 bwezito bwe ziri naye ng'ate akuliko akugamba ebyekisiru naawe n'otya n'ogamba bannange kubanga yawandiise ekintu yasese yataddeko comments eziseka naawe n'otandika okweraliikira bannange kirabika bannange sirina makulu bannange mukwano gezesa manya funa akantu kotegeera engeri gy'olina okukakozesa okusanyusa mukyala wo si kusanyusa balala. Awo ojja kitegeera nti mukyala wo ali contented oba tali. Bw'aba tali then olyoka onoonya eddagala erisobola okwongezaayo. And okwepipina nabagamba by the way it's not only about kuteeka samudondolo munnabunyambo, it's the only thing we look at. Nedda. Kwepipina kuyina engeri endala ez'enjawulo. Tumekitegeera. So it's not the only thing we look at noga nti inateeka mukira even just okubeerawo ng'omuntu omukutteko omuli naye it's okay kimala. Muzikirize nkomaawo temuna subscribing and liking and commenting. Omukama abankuumire ate era abanjagalire temujjanga okwo. Yeah.